mu kwongera okwanguya okutuusa ku mpeereza nga bamanyi n'okuyiga ebyafaayo kampuni ya Vision Group etwala Bukedde family size ebbeeyi ku bitabo ebize bitundibwa kuli Harvest Money Mutebi Kabaka wange akapapa Francis ak'emisino gy'embaga aka Bride and Groom n'obulala ebbeeyi bitundibwa ttene ku buli 10 nga kataba kawale ku mitwalo ebiri kati ka mutwalo gumu. Bride and Groom magazini yaffe gye mumanyi ey'omutwalo ojja kujja ogigula 15,000. Fuleya abadde atunda 15,000 ojja kujja omugule ku 22,500. Kuli okusasanya mulire mu Vision Group gy'osula ng'ategeeza nti Vision ng'eweza emyaka 30 baagadde basanyukire wamu n'abantu nga buli omu aguze ku bitabo bino okumanya ebifa mu ggwanga. Tukikoze lwa kujaguza emyaka 3 ejja kampuni eyo eya New Vision evuddemu ebirungi ebyenjawulo omuli amawulire, ebitabo ne TV. Asibye abantu bonna okutandika olunaku olw'enkya okujja ku kitabo kyaffe okugulira ku bitabo bino nga tebinnagwawo. Vision enkya ku Lwokutaano 29 ne ku Lwomukaaga nga 3 ogenda kwegulira ebitabo bino nga bisaliddwako ebitundu 5 ku buli 10. Ebyanga bibityo kamu ya MTN edduukirirwa n'olutale abagabo obujjanjabi obwerere eri bannayuganda bonna ekwasiza bannalutale kyeki ya Bukedde 19 bagenda okugulamu eddagala ery'okujjanjabisa bannayuganda mu nsisaza z'ebyobulamu ze bateekawo buli mwaka okuba bannayuganda obujjanjabi obw'obwerere. Brian Godley akulira MTN mu Uganda ategeeza nti basanyufu okwegatta ku bannayuganda balina ekigendererwa eky'okujjanjaba bannaabwe. I'm certainly very proud to represent the foundation here today to communicate one of our latest initiatives together, I think, with a very well-established partner in terms of the Rotary organisation. Professor Leko Solomoro ategeeza nti bawulira nti okebera kansa y'emu ku ndwadde ez'okula ku bajema ng'okuyamba kuba kansa yamutira ababe. And when I look at this initiative, that one of the areas is to screen for cancer, reaching out, because it's one of the killers in modern day. Yes, nti bannalutale Stephen Mwanje annyindi ku nsisira zino. Singa bannalutale tukola ensisira Uganda wonna zijanjaba abantu ba bulijjo obwerere. Beri Lutale ne Julius Kafuno bekisekedde eggulu ino lwa Bukedde TV.